Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Evuze. Wanji ogamba otya Ronald? Ndi bulungi positive. Wasuze bulungi? Nasuze bulungi. Jebale? Kale. Bampita mugeji wano ku Bet FM. Yes sebo. Oyakuzuula? Yes sebo. Oyakuzuula ani? Yakuzuula mukazi wange. Mukazi wo girlfriend mukyala wo? Girlfriend wange tanafuuka mukyala. Lwaki tanafuuka mukyala? Anti ali bweru. Ali bweru. Naye ayagala kudda mwaka guno gwe tukyalimu. Kati mbale nyamuzuula. Namufuna nti ali ebweru. Esimu yebeerako. Ogikuba neyita bulijjo? Okozesa ya wano? Enkozesa ya wano yeeyo gye nateekako ya MTN. Omaze naye ebbanga ki? Tugenda myaka 3. Wamuzaalamu omwana? Sinamuzaalamu mwana naye aŋŋamba nti bw'abazze kyayagala osookerako. Bw'agenda nga okaba naye ebbanga ki? Ekyamazima twezuulira ku gundi ku mutimbagano. Mwekwanira okwo? Kiza tunaba mulaba nako face physically. Ankubira call video ne twogera ne mulaba nange nandaba. Nga kyekyo nga olaba mwana yoyo kiriya. Yoyo yennyini yasalawo. Yasalawo? Ali mu nsi ki? Ali mu Saudi. Gwobeera luddawa? Kimanya Kabonera. Okola mulimu ki? Nagule ekibanja ne nnima emmwanyi ebyo byembeeramu. Oli mu mmwanyi zo? Oli musajja mulimi? Oba naye akimanyi. Akimanyi oli mulimi? Ate yabeera ye yagamba yavaawa ogende bweru. Yabeera Bukunda awo side awo akatundu weekali awo. Kubo lyerimu eryo? Akatundu gyazaalibwa abeera Biya. Side ze Bukunda. Ate gwe Kabonera. Kati muli banne kituufu era kye kyatuleetera n'okukwatagana obulungi. Kati yagamba oluveeyo asibira wuwo. Ate nga nange mwagala. Wazimba? Nazimba. Olina amakaago? Yete yali mufumbo genda? Yagenda baawukanye ne bbaawe. Gwe tuga mu paaki z'omuyaayi? Baayawukana okusinziira bya ŋŋamba. Bitya? Baayawukana. Ronald? Wanji? Yagenda nti muzadde mu baana? Yagenda muzadde mu baana babiri. Kiriza yadduka misinde, yadduka buddusi waka? Kati yali yafumbirwawa? Yali tannaddamu kufumbirwa kuba yoyo omusajja yali asoose ate yaŋŋamba yali asembye. Anti mbuuza, ono omusajja bali babeerawa naye? Yaŋŋamba owabe w'omusajja bamuzaala eyo Kampala, saidi z'e Kampala. Nanti babeeranga wa aduka agenda ebweru? Sijja kulimba simubuuzanga ebyo kuba yaŋŋamba eyo tetuyingirayo nnyo. Naye ate okweza kasente nawo n'olyako oba gw'omuweereza? Ampeereza. N'olya kasente? Sijja kwekwasa ekyo, sijja kulimba mpeereza. Akuwezayo nga mmeka? Ekyo kisinziira 6, 10 kale kisinziira wemba nnemereddwa ne mubuuliramu. Ampeereza. N'akweza n'olya kwezo? Kuba naye ayina gye yagula eyo ekibanja. Kale weetutyo wetukwasaganya. Nesimenga neeyitamu kweri kangezeko naye oba neeyitamu. Bamuyita ani? Bamuyita Shaluwa. Shaluwa? Ngotamuyita ani? Ntera muyita maama w'abaana. Ali mu nsi ki? Ali Saudi. Yayiza ali mu kiyumba? Yagamba akomawo ddi? Yaŋŋamba akomawo Desemba ono? Wakuba oludda watasibira wuwo? Oba gwe omwagalako sente ze omulyako sente ze nawe odduke emisinde? Njagala abeere mukazi wange. Wati olina mukazi? Twayawukana. Ronald, kiki ndaba yava ku kyo gwe yawukana naye?
Omukazi nagezaako kale nga bw'obimanyi ebyabavubuka kutandika kwezimba nga wakatandika okwezimba. Omugamba nze ngenda kuba nali nsenguka nga ndi mu kupangisa. Omugamba nagulayo eyo akabanja ke ngenda okuddamu. Angamba nze sidda mu kyalo. Mwali mubeerawa? Kale tubeerawo Kaliisizo. Mu tawuni? N'omugamba muddewa ne wa? Ekabonera. Ate kati nga walabanga azze mu kyalo. Ye alaba nti kyalo ate tayagala mbu kulima. Alabanga agenda omuzambi okulima. Ngamba sidda mu kyalo ne muleka. N'omuleka mu muzigo? Namuleka agenze waabwe. Wamuliramu abaana? Omwana omu. Kati omwana namulina? Ali waabwe. Kubukojja gye bazaalamu. Omukyala wo? Kati saazi tolina ku girlfriend ye nago olinawo wakubeesabeesa? Ndeka kulimba naawe. Mukatonda ali muggulu ani musajja mu Katuliki. Ono mukyala wo bukyamawukana kiwasa bbanga ki kati? Ono bwe mbadde mbeera naye. Wakayitawo emyezi 7. Kyeka giringa 3. 7. Jjukira bulungi. Yejo gye nyingi. Mwayawukana naye mwezi ki? Nayawukana naye mu Desemba ng'atandika. Omwaka oguwedde. Kati omweza ku buyambi? Ampeereza mwana. Ate kati kati omweza mwana uzikwasa mwana yennyini sente? Jjajjaawe. Omwana alinya jjajjaawe? Kati ye omukyala kyamuwuliza? Saagala nakumanya oyo. Aleka naawe yakola kibi ki ku bantu kyamuwulizaako? Anti yandaga nti talina kyanyongerako ng'ate ebiseera byange we nali ntuuse nga njagala omuntu ananzimba. Tunaatambuza ffenna obulamu. Kati okolanga mulimu ki? Nalinga musuubuzi era mulimi. Nga olima omwo mu Kaliisizo? N'okusuubula obutunda bwe bityo. Obutunda n'emmwanyi? Naye nakati byoli era otunda kati butunda na mmwanyi? Kati nadda mu kulima kwennyini. Onaye muganda wo yenna gw'amanyi gwamugamba? Amanyi bawala. Tolina muganda wo mulenzi? Muyina naye tayogerangako naye. Y'ani erinnya lye? Bamuyita John. Kale sooka obeereko twawe weeyitamu essimu. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Teyitamu. Nkoze bubi. Shaluwono. Kakati gwe planning otya saawa eno? Planninga kubeera naye. Kubanga ndaba? Okuva lwayekana n'omukazi kati myezi kumpi 7, 8, 9. Obeerawo otya? Gwe yaliko omufumbo. Ebyaddala yogera amazima sawo nimbe. Bwana ndi musajja nga ggwe. Andi mukubira era ne nangumya nangamba. Va ku shaluwa. Kati nze ntunulidde ggwe kati obeerawo otya mukadde kano? Mbeerawo. Leka naawe Ronald. Omusajja atobye n'ensi. Mbeerawo. Naguma. Waguma? Kyogamba kati ogumire ku shaluwa? Tolina kulaba balaba ku kyalo okwo gy'obeera? Kwe bali naye buzibu ki? Kikulu n'obulwadde nabo bungi. Kituufu okutwala n'okakebeza omusaayi? Butawaanya n'okutawaanya naye oyo. Ono kyogamba takusumba eshaluwa? Tajja kunsumbuwa. Atambuddeko ensi agirabye, amanyi n'obuzibu bwa ssente. Kwegamba ne batuba tunyumya alaga nti ebirowoozo bye. Ayagala omuntu gwabeera naye. Oba nawe otegetinze ssente ze nti oludda wonesi n'akasente ako mukakozese mukalye? Nedda. Si bwe kiri ekyo. Si bwe kiri? Njagala twezimbe tubeere ffenna. Era kyekindeetera okuguma. Yakimanyi nti oli mulimi? Buli kimu akimanyi. Tolina mulimu mulala gwonna gw'okola? Nedda. Ronald? Wangisewo. Bw'anaaba akomyewo? Yesebu. Ojja kuŋŋamba nzeemu kukubireko. Tumusikeri obulungi tulabe. Kale kati esimu yo nagifuna yanziza nnyo. Kale. Naye nga tubaagala nnyo. Mutuulizeeyo bulungi. Nze akalediyo sikajjaako.
mbeerako bana abalala basobola no ku beat singa kuwuliriza mmwe n'amooti byabo bensinga okuwuliriza mpozi ne Rebecca kale lula dibera bulungi kale sebo neyanziza nnyo kale Ronald mutimbagala kuyafuna omuntu we amwagala bitya amba abala bano yabavaako bayaye buyaye tebagala bintu byakula n'omukyala gwe yayina yamuleka lwekyo kati ayinza ali mu kiyumba abali mu kiyumba mbala musizako mwenna museze njawulo kata Abu Dhabi twatugende ngoli mu kiyumba obale kukakkala bya munnange bintu bino basiriasi omuntu asofuna omuntu ku mutimbagano ne mugenda mu maaso naku munywanyi wange yafunako omuntu okulwa kwa bambi kitalo nnyo yafa accident awo ku lw'Entebbe ye yali mu America n'afuna yali mu Saudi munywanyi wange yafa nnyo twalya n'ebintu kwatagenda okwanyana twanjula omukyalo mu bwangu bwe kitali nnyo kyali wange n'afa mugenda tegerekeka kale abali ku line mwanange Uncle kweleza nawe kuza munnange Saddam Nikita yesebo sinzono muchima masita ku New York saloon iye baba Ronald ye cyaliko alaga nti kyayagalira ddala ali kushuwa alaga ali kumulamu kuba kati omuvubuka oyo n'abeera mukyala we ne batungana alagamba bwala bangi naye yagala shaluwa bannange Uncle tubirako ekisumba tuva ku BTF kale munnange wanji taata webalo tuweereza nawe kuza taata kunyo mukisa mpiseemu ye ono ye director wa Simuka ku Mambule Road of Gaza Road yesebo sebo amagezi gengendo kuwo mukulu oyo abere mukakkamu yali n'omukyala akuzeemu mu birowoozo kwatagane ate ne bwaba akomye waleme kumunoonyerezaako nnyo bw'onoonyereza omukazi ebitali bituufu ebituufu ne bibeera emabega awo oyagala kwawukana na munno kakkana akakkane jingo ebadde egenda okuba emboozi y'omwaka oyo omusajja ojja kuddamu omukubiro oba onooba ovudde ku mpewo akuwa ennamba y'omukazi ey'e Saudi kubanga yalowooza ayogera naye mbw amukubira naye amukubira ku app ya WhatsApp kwe boogerera naye yejja kuba mboozi n'ekirala neewunyizza nnyo bannange nti simanyi Mr. Kigatumuweni alemu Katonda wange ngambira Kato Godfrey nti namukola ki musindikira message tazidda mu buzibu ki awulidde taata awulidde oba byali byamataka halo nze mmoze mutabani wa ntina mujje busiika yesebu akati akabezi ngenda okuwa omwami oyo wadde nkolagana alaga nti weeri otyo naye kyemusaba omwana oyo bw'akomawo oku asooka agende mu bazadde be gy'abaamukima amanye nti mujje wano era ne bazadde be bakitegedde nti nno waali yakomyewo aya basi ndozo owulidde